Waliko Star FM chana musanvu katonyeze 5 9 mukaaga katonyeze 9 nyenye egwanga program code ya maka omulongo babiri Sara gemanya gange edakiika ziri 28 ezibulayo kwedisa omukaaga ogw'ettuntu ly'olunaku olwaleero bamise eri wamala n'akayimba ani yali amanyi kaweereza mikwano gyange mwenna abayise mu mbeera etali nnungi mu wiiki eno yonna okuva gyetandikidde okutuusa olwaleero nga tugimalako agifuniddemu ebizibu ebiteebereka nsaba Mukama Katonda akusaasire ate wiiki ejja ebeera ennungi inshallah fenga UBC fenga famire ya Kanoni Njagala eno wiiki yo etukatuubiridde ddala era nga Kanoni Njagala Omukama Katonda yamutwala lwali lwa mukaaga ennaku z'omwezi zaali 3 bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno yagalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 2 bw'etyo wiiki eno n'enjiwaayo ku lw'obulamu bwa Kanoni Njagala ku lw'ebirungi byakoledde ensi eno bye tutagenda kuzzaawo bye tugenda okusigala nga twogerako lubeerera. Omukama Katonda akusaasire byakusobako taata akuwummuze mirembe nze manyi yakwaniriza dda era byonna Yesu akoze bulungi. Olunaku lw'eggulo nabadde wano ku mpewo nabadde ndi ku mabugo gange aga Kanoni Njagala boy kozi twagambye ani yafudde omuzindaalo guguno wawulidde mulongo ng'akaaba lwaki yakaabye mulongo nga Kanoni Njagala afudde? Abadde bize nga tena okusoma tosoma bize wabadde okola ki? Okola mirimu mukali we bali kukola mirimu kakati nabadde ndi wano n'onkubira essimu wakoma kusoma ddi sooka ombuulire nga maama tannambuulira. Wednesday ya wiiki eri ne baguba school fees. Oli mu kyakomeka? Oli mu kyakuna. School fees bwe nakubuuzizza ssente mmeka? Ani yagambye okubire mulongo nti ajja kuwa school fees? Ani yakuwadde essimu? Maama oli otya? Sembeera eno ku muzindaalo. Lwaki wabadde n'obwesige nti owa omwana essimu nti n'omulongo amunoonyeze school fees? Oba Katonda n'ansaasirira eyo n'ennyambibwa. Namugamba kankube essimu sooka oyogere ne mulongo nange nja kwogera naye. Nakkiriza. Taamu lwaki yakulemeredde? Taamu yannemeredde obuzibu bwenna sikyakola. Obadde okola kalimu ki? Nze nkola mu katale. Nkola mu katale. Oba otayogerayo? Kati akatale kabadde ki? Akatale natandika nembanga ebintu tebikyatambula. Mbeeraawo ebintu. In fact nenswera kirungube nga zinyooka ku ndagala ne ku nnyaanya nekinneewuunyisa. Ku ndagala ezitawunya? Endagala ezitawunya n'ennyaanya ebintu ng'ebyo byentunda nga byonna bijjula enswera. Nga mbeeraawo nakwata essente nga buli ssente gye nfuna nteeka mu mudaala gwali gugezi. Naye natuuka ekiseera nenkaluubirizibwa olw'ebintu obutakyatambula ng'ate nze taata nze maama. Gwe taata gwe maama. Nanga nalemererwa. N'atuula? Nentuula ng'ate ne wentuula bandiisa. Oli wa muntu yakulabirira? Oli wazzayo ewa maama wo? Ate nga siteepu. N'omwana oli naye ewa maama? Okuva lwe namuzaala nga wendi n'okukola kwonna nga wendi naye nga neesobola mu birala. Just wali nga neebaka tewali buzibu naye nga tewaliimu no maama kino maama kino. Ng'osobola okwerabirira naye kati embeera natuuse okuba nga maama buli kimu maama ndaba nga nkaluubiriziddwa.
bannange amaze emyaka 2 agimesinze nga tagisoma omwana singa ali mu P6 singa ali mu P6 yawummula P3 n'atasoma P3 eyo n'atasoma P2 n'atagisoma saadi ttaamu awabaddamu mwaka ate nnemererwa nnyo mu ttaamu esembayo olina abaana bameka abaana 3 abalala baliwa abaana abalala balina taata waabwe naye bakuze kati bakuze kuba kati wenjogerera tebaliyo era nga nabo baagaana okusoma kati simanyi kiki ekyabagaana simanyi kiki kuba siri nabo bali ne taata we nali nkyalina ssente neewuubangayo ng'osolina obusobozi neŋŋamba abaana bano buliddeko nti tebasoma tebakkiriza kusoma ogezezzaako nange mpaamu ngezeeko ogenda bakola kiggwe gw'ogenda bakolera kiggwe oba basoma ba tebasoma babeerewo namugamba bw'osazeewo lwaki abaana bange bakutegedde bw'otyo wandindese namugamba nsaasira ne b'olina abakulu tebasoma somesaako bano ate ssente ozirina n'agaana neŋŋamba nembavaako nembaleka nga abaana ne b'ogenda ewaabwe n'otuuka omwana takubuuza akulingiza bulingiza bw'atyo baba bagambye biki ng'omwana adduka ne b'ogenda mu luwummula sifunye ku ssanyu ly'abaana bali ensonga lwaki obadde ofaayo n'asome mbeere noono nagamba ono talina gy'alaga neŋŋaaka mbeere naye kubanga bali yabasitula n'abatwala n'abasseewa maama we bali wa jjajja bakola nga babeeranga nabo naye ye jjajja akeera omwana n'agamba sigenda genda nze ku ssomero n'agamba oba togenda naawe bireke oyo nadda walina mwana jjajja nze omusujja gunnuma olwo lukedde olulala oli mulwadde ddayo nno weebake talabye mwana bano olugenda ng'oli adde bweru ng'azannya bagamba banna abaana tebagenda soma mumpa abaana ono gwaddako yagenda asoma ng'era asoma bulungi nnyo ng'ali mu kyakusatu naye bwe yatuuka eri n'ayingira embeera eri oli ku Star FM 7.5 9 katonyeze 9 nyenye yeggwanga program court y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange omwana oyo byangambye eggulo ku radio bambi byankwasizza ennaku abadde awa ssente mmeka ssente awa emitwalo 25 lwaki wamuteeka mu ssomero ly'essente nnyingi essomero eryo saakalima teekamu essomero lyazaasomeramu ng'okyesobola ate essomero eryo nagezaako ne mmugjayo ne mmutwala mu bonna basoma nga tasoma nga buli lunaku mpulira misango ekitali wano ne mmugjayo nenkola ki ne mmuzza ne ŋŋamba nedda sente ziri zempayo wali omwana okutandika okumuwandiisa zimala wano kati abaana bangambye banatera okukola ebigezo kuba namaze kubuuza anaabikola tamu tugende tusasule balance kubanga bangambye batandika oba 8 oba mmeka onaasobola okukola ebigezo boyi wange n'obiyita bulungi kuba bagamba ye mami oba ye anti oba ye mulongo tebagamba ye kyokka onaasobola okukola ebigezo ye maama bw'aba yagamba ogamba ye maama ye taata ye ssenga ye nnyabo ye ssebo ye teacher owulidde tebaddamu ye aba mwana bad boy street boy kitegedde njagala obeere good boy wagambye kubulako ssente mmeka 16 kati nga nze mulongo ngenda kufuna emitwalo 2 gye ngenda okuwa omwana oyo osasule school fees taamu eneggwako mangu era ssente za taamu ojja kuba toziyina taamu ejja ku lunaku olusooka omwana lwasoma okomewo naye nsasule school fees w'emitwalo 26 awo nja kuba nkutadde sijja kusuubiza nti omwana ndimuweerera paka nja kuba nkulimbye kubanga abaana nnyina bangi wabula gojja kugula ebigenda ku ssomero balansi ono kati omumaleyo
taamu ya first term abaana bawummula katono era kagenda kutuuka ng'okyali bw'otyo then tusasule second term third term nsuubiza ojja gyesasulira owulidde egino emyezi ojja kuba onoonya ssente paka mu third term zinaawerera omwana wo kale mukwano badde ogamba ki embeera ze zakyuka kati ye ng'omwana wano muntu naye buli wabeera erinnya lye liyitawo buli omu akaabaye kulwana akubye banne alimu obubbi ekyo takirina naye simanyi bannange ngezezaako ku mwana agange ku kyalo ng'omwana bw'anaaba oba lwakuba abadde waka ng'ali mukulu nga takonsentratinze ku ssomero omanyi n'omwana bw'abeera ewaka alaluka ye nga ye aliko ekitamutawaanya asaanamu n'okujjanjaba agira ekiseera amagulu ago ne gamuluma okufa obufyera ennaku ezo najjo yadde akaaba amagulu kutandikira mu kiwato muno magulu agweri n'akaaba maama nfa amagulu boyi ki ekikutawanya maama kyagamba owulira ekintu ekikuyita eno amannya go tolina muntu akuyita mannya kwekyo kyekisinga okutawanya abaana yali omuto nze ŋŋamba oba kisimanyi nange kyonna kituukako naye nga ggwe okiwulira ng'omuzadde nga nze nkiraba era mmulaba era ggwe obeera naye yali omuto twali tuva ku mudaala gwaffe tudda awaka olwo nina we nasasula akayumba wembeera nga nkwata omwana amugamba weebase nga mmussa ku buliri nga sisimuka kati bw'asimuka bw'ati ng'atunula bw'ati ng'alina ekintu kyalaba nga yeetoolola mangu bw'ati bwe yaggwerayo no bw'ati ng'agira n'agenda neŋŋamba nange omwana wange nange awo we nnakoma naawe n'ozirika neŋŋenda netandikala amalaalo bafu biki ne mutwalira ddala essaawa nga ndi eyo okuva olwo omwana n'abaako ekikyamu nange mwennyini nemba nga n'emirembe sikyalina wadde ampa 10 ndi awo oba munaabaamu n'obujjanjabi kati abo ngenda bigatta ntya abeera awo buli omu n'abeera akaaba ye omwana kabeere muntu mukulu kabeere muntu mukulu n'ebyasoma byennyini takyasomanga bwe yali asoma kati bwe buzibu bwe mulinamu nabo asana n'okujjanjaba nange mwennyini kati obeera awo luli nafunanga nga mbeerawo naye nga temubula kyakulya naye kati kibula oli ku Star FM 97.5 9 program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nsaba abali mukuweereza message ku simu yange bambi temwongera kuweereza message ejjudde ezisigaddeko ngenda zisoma zimale kuggwako endala temuweereza ndala kandi bali ku simu kyagamba Star FM hello kanfuna omulala oyo byayogera ndowooza mbadde sibuwulira bulungi twaba bali ku simu omu babiri basatu kye bayinza okugamba n'oluvannyuma tweyongereyo oli ku Star FM 97.5 9 eggwanga program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange ono agambye mulongo omwana ndi mu pifo taata yagaana okutuweerera ono naye ndowooza abadde agamba bya fiizi ojja kujja mu basare ono agambye mulongo omwana obaana ayagala kika kye nakyo mukirowoozeeko omwana agendayo mu kika kye agendayo era babiŋŋamba byonna ne mutwalayo naye tewali nekyokola baŋŋamba abali eno bo nga tebabirina abali ku kika Star FM hello owangi ssebo owangi ssebo nkuwulira ssebo ye ssebo nti omwana oyo alabika yeetaaga ku kika kye bagende bamutwaleko mu kika kye balabe
ekyo tukyogeddeko waliwo kiweereza mu message era ne tukyogerako. Ono agambye nti mulongo omwana tumujjanjabe naye nsaba agende ku ssomero nga bw'osazeewo weebale nnyo weebalire ddala. Ono agambye mulongo nga kitalo nnyo ekya Kanoni njagala Matugga ojja ddi. Angenda kubeera Kagoma ku Sekyana Hall Kagoma ku Easter kubanga ku Easter Monday. Easter yennyini ngenda kubeera ku Calvary Parking Kireka. Ku Easter ko ngenda okugabulira abawuliriza bange aba Star FM, abalabi bange aba Star TV. Ku Easter tulina ekijjulo mawuuno, tekiriiko mulwadde, tekiriiko ani, tekiriiko ani. Tugenda kulya omuceere, tugenda kulya ennyama, tugenda kulya n'amatooke. Tekuli nkoko. Atalya nnyama tugenda kufumba binyeebwa oba bijanjaalo. Ekijjulo kyaffe tugenda kijjula saa 6 zennyini kuba saa 7 omusomo gugenda kubanga gutandika. Abalabi bange mwenna, abawuliriza bange mwenna, mikwano gyange mwenna mujje nange mbagabuleko ku Easter kwennyini ku Calvary Parking Kireka. Easter Monday ngenda kubeera ku Sekyana Hall Kagoma. Ate nyongera obajjukiza nti leero ye Friday. Leero programu ya Kooti y'Amaka eya Star TV gyeri ku ssaawa 4:30 eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 6:30. Tugenda balaga Namugongo paati ey'okubiri. Olabe ekiri Namugongo, olabe ekyaliyo ku Women's Day, olabe ebizibu by'abantu ate era otuyambeko. Awulira nga akwatiddwako ng'ayinza okuncontributingirako ku nsonga z'omukyala ono ojja kunkubira oba ojja kuweereza ka mobile money ku 07776 10 11 15 ne ku 075 2 10 11 13 ewali reason oba ensonga oteekawo erinnya lyo. Akati maama nkyobulwadde ogenda kumpaamu akaseera kuba sitye nabadde ntunuulidde weewaawo nga kikulu ogenda kumpaamu akaseera. Tofaayo nja kuba nkubuulira ekiddako naye ekyokusoma by Monday omwana nsaba agende ku ssomero. Kataamu kasigaddeyo katono naye nsaba asoma akamaleko akole ebigezo ate asobole okusoma ne second term. Boy nkaleddya olina kyongamba boy? Mama byonna bimazeeyo. Nkale kati oli happy? Kati nga siraba bw'oli happy. Nyimbira yakayimba konna akalaga nti oli happy. Nkusiibule nti boy wange ya nyimbira yakayimba ak'essanyu kale nkusiibule tunule no gyendi. P4 boy ayagala kafiikufa mayika kale yimba kafiikufa mayika. Tugende 1 2 3 start. Introduction. Yoge yimba nnyo. First of all, introduction. Awo ebigambo kyawo. TOM, Osana mention, ladies and gentlemen, I have a simple question. Tonsukuma, Negogoma. Oli ku Star TV programu yaffe Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Njagala okwebaza abantu mwenna abalabira ku YouTube bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okunsaasira obulwadde mwebale comments zammwe mwebale byonna Omukama Katonda abanzirizeewo. Muwayi Shamila munanga webale ka comment ko Ize Esther webale nnyo webalire ddala. Grace ngoli Omani webale nnyo webalire ddala. Virginia Chimera Violet mwebale nnyo. Maria Munantale mwebale nnyo mwebalire ddala. Kabugo Suzani tweyanziza. Sumaiya Birungi mwebale comment zammwe. Alice Gloria Caroline Nanziri Sandra Henry mwebale nnyo mwebalire ddala. Topista Nagombi Margaret Komuhanji Pauline Namulindwa bambi Pauline Namulindwa yaweereza n'agamba nti mulongo fesi yonge ekyuse nnyo mukwano Mukama akusuuse kikwano. Sorry nali isho eyo kuweereza comment eno nali mulwadde ngera nange nakava ku bikalifomu. Namusoke Edwin angamba quick recovery dia munange webale. Fauzia Babyface Nabuuma webale nnyo webalire ddala. Nora Christine mwebale kulaba Kooti y'Amaka. Caroline Nalugo mwebale kulaba Kooti y'Amaka. Ne Nansamba Diana mwebale kulaba Kooti y'Amaka. Atengere mu maaso.
n'ebitambula mu programu yaffe kooti y'amaka. Omulongo Babirye Sarah gemanya gange, nebaza mikwano gyange mwenna abalaba programu zange ku YouTube. Programu zange zibeerako ku YouTube era ng'oteekamu nti Mulongo Babirye Sarah oba oteekamu nti kooti y'amaka n'oba ng'ozifuna. Programu ezo ziragibwa ku Star TV ku Lwakutaano ku ssaawa 4:30. Ziddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Tweyanza nnyo n'ansambaza, mwebale comments zammwe. Rahuma Namubiru, Rosette Reste, Liz Gala, Zakia Mutesi, Sise Good, bino nga bingi, Sise Claire, Team Saudi Mulongo, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mariano n'omukigundu, nange bwe ngenda Bulaya ngenda kwetuuma erinnya, yoba neetuuma erinnya ki? Beverage Wonders Favor. Bisobola okukola. When I'm not in Uganda, mu Beverage Wonders Favor. Amanya g'abaana gonna ge gabali e Bulaaya. Christine Dake, Rita Lukowe, Jonah Boss Lady, Joanna Boss Lady, Nakachwa Jamel, Shoni Nasanga, Nakawes Aisha, Dina Dodo, banange. Mwebale nnyo Nakachwa Jamewo, Pros Joani, Marian Kabasa, Hajara Boss Lady, Shamila Babirye, netweyanza nnyo Nyonga Benita, Naziwa Unique, Nabulia Jacqueline, Nagadia E. France, Topista Namwanje, Janat J, Babirye Zahara, Topista Nangobi, Nagombi, Julian Kababito, Shakiren Shikim, Vicky Lubowa, Irene Nachigozi, Fatuma Abdallah, Nankabirwa Shadia, nembuza nange ku mwala wange Zamzam, ali buwala bwe yakola, nembuza ku sister wange Nansubuga Farida, naye ali eyo buwala bwakola, Hawa Jordan, mwenna ne mbabuuzaako, Timu Mulongo ye Bulaaya, babuuzaako mwenna, Bakale Mudashiru, Bakatumba Isma, Banamiro Lydia, abantu bange abali mu UK, abali mu US, abali Oman, Jordan, mwenna mbaagala nnyo, mwebale kubeera ku YouTube. Ky'oba ofunyeeyo n'oweerezaayo ku bantu baabali e Uganda, okiweerezanga ku 0776 10 11 15. Bw'obanga oyagala kwogera nange kennyini Mulongo, onkubiranga ku 0776 10 11 15. Oba n'onkubira ku 0752 10 11 13. Mwebale kola abaana battu n'obubaka bwammwe, mbaagala nnyo, mwebale kulaba kooti y'amaka era mwebale kuyamba bannammwe be mwaleka e Uganda. Tweyongereyo mulabe ebibeera mu shows kubanga muzisubwa ate temubeerawo.